Anisa y'omutukuvu Paulo ku Lutikko Namirembe emikwano n'ab'enganda ba Emmanuel Muyanja Ssenyange ono nga muweereza mu Bwakabaka ne Tendo Vivian Namirembe gye bakuŋŋaanidde okubanga abajulirwa ng'abaagalana bano baggulawo essuula empya mu bulamu bwabwe ey'obufumbo obutukuvu. Omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Wilberforce Kitoluwalira yagassa abagole bano era bw'abadde abuulira afalaasidde abafumbo bulijjo okunyweza obumu mu maka gaabwe okuwuliziganya okuwaŋŋana ekitiibwa n'okuteesaganya basobole okunyweza obufumbo bwabwe. Bano bwe bavudde eno beeyongeddeyo gye bakyaliza abagenyi baabwe era sipiika w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga yakiikiridde Katikkiro akubiriza abafumbo nga batambuza obulamu bwabwe okwesigama ku Katonda n'okwagala nga zino ze zimu ku mpagi ez'okubakuumira awamu. Katonda bw'atabeera mu bufumbo bwammwe bibeera si byangu. Ekyokubiri nti bwabeerawo ekintu kyonna ekibakize wakati wammwe omukwano kasita gubeerawo. Minisita w'ekikula ky'abantu enkulaakulana y'abantu ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku by'obulamu mu Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma nga mu kitongole kino muyanja mwakolera afalaasidde abazadde nga bakuza abaana n'omwana omulenzi okumusaako essira okuteekateeka eggwanga erituukiridde ate n'okunyweza empagi y'obufumbo kubanga ye muto omukulu. Abaamala okuzaala abakyazaala n'abateekateeka okwongerako ob'okutandika. Bassebo ne bannyabo tulina okusoomooza ku nkuza y'abaana ab'obulenzi era omulimu munene kati oguliwo okufuna abaana abalenzi abanaakola Emma kyakoze. Nolwekyo tubasaba tukole omulimu gwaffe twongeremu amaanyi twogere nabo basobole okutulabisa ku ssanyu eriringa bwe riti. Omwami n'omukyala bamuyanja bakubiriza abavubuka bannaabwe abatuuse mu myaka egy'okufumbirwa n'okuwasa okufuba okutuukiriza ennono eno kubanga egatta ettofaali ddene ku bulamu bw'omuntu era yakitiibwa. Obufumbo si kintu kizibu, kintu kyangu nnyo ate kya kitiibwa. Kale nno kiba kizaamu amaanyi bulijjo ekisooka kiwa abazadde ekitiibwa nammwe mwennyini mu community mbeera nga muli bantu bafumbo kiba kibateeka ku mutindo gwa wala. Bw'ofumbirwa ofuna munno mufuka omuntu omu ofuna omuntu anaakuwabula omuntu anaakuwa ku magezi ne mwezimba. Okwezimba kikulu wobeera ogasa ettafaali ddene ennyo ku ggwanga. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitooleko baminisita mu Bwakabaka ne gavumenti eya wakati abakungu n'abaweereza ba Ssaabasajja n'abantu abalala. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Ageesigika.